Mbera ekimbonya nesinga nali manyi okuyimba Lawrence twesinga ate ndi wakabinyo nele Vixen yakubya akayimba bakayita Embeera very one of the hit songs bwe tulina kati mu ggwanga lya Uganda era nga it's one of those mega tunes kayimba kalungi nnyo era mugende ku YouTube channel ye mukachecking out mukawagire because man it's kind of really cool content kalungi nnyo era agayutaka kulya kale kusanga nele Vixen man where to go laja baponyoso nenge tuvuddeyo munange just manyagala muisa ko wisaawo so that musotegera akayimba ke akapya mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Ssempa yavuddeyo Martin Ssempa oku church ye Makere, that is Makere Christian Fellowship Center something like that yavuddeyo n'atabukira abayimbi abenjawulo era olunaku lwaleero akedde kwesula mukamba yaya kwata buzina bwe kwata bikutiya kwata ngoyeze kuyingira motoka y'ennene gy'ayina genda ku UCC kulaba muno awabira abantu bano wammanga okuli abayimbi ne ba DJs abenjawulo abavuddeyo kubanga bayimba ennyimba ezivoola ekitiibwa ky'omukyala n'okuspreadinga kyayise obuseegu agamba muno abantu bano UCC eno banninga ennyimba zaabwe baleke kubanga bazikuba kuki ku ma radio ne ku ma TV ag'enjawulo ekyokubiri abantu bano balina okukwatibwa ne bavunaanibwa because engeri abaana gye bali ewaka lwaki bavayo ne bayimba ennyimba ezifaanaganako ngezo ate ne bavayo ne bakola video naye ngamba naye lwaki yatandikidde kuziza Bafana Lawrence kwaziza Bafana ino olimba bayita embuzi zirina video bbiri lwina eri wired video neno gye twandise club video neno video yaki yomu yewaka abantu yasobola okulaba naye yagambye olimba lwe yeyogeddeko baluyita sente nnina njagala mukazi gwenzina naye akayimbako mukamanyi nnyo abali na daddalamu abali ku TikTok so yavuddeyo n'agamba omuvubuka oyo agenda kuba amusuwinga over ebintu ebifaanaganako nga ebyokuspreadinga obuseegu oba okutunda obuseegu oba ebyokuba nga ayokozesa valuga language okulaba muno ate agamba muno ali mukuweereza baki ali mukuweereza bantu ekyokubiri n'agamba muno si ekyo kyokka wabula still agenda kuba agenda maaso asabe oluyimba olwo balubaninge kubanga batalubaninge kigenda kuba kiraga muno gavumenti yano tekoze mulimu gumala kubanga kolaki nga eyamba bannayuganda si ekyo kyokka njagala kusomera ku kiwandiiko kyekyo wano naye nga emanyi Pastor Ssempa bw'ateerya ntama yavuddeyo n'akolaki n'agamba muno abantu bano bonna balina okubanga bavunaanibwa amateeka era balina okubanga bakolaki nga bavaayo ne beetondera eggwanga Uganda yagambye oluyimba olulimu DJ Nimrod ne mwana mulenzi amanyiddwa nga NCP oluyimba luno baluyita yagambye oluyimba luli so erotic yagambye muno era luli inciting abantu okwegatta mu bikolwa eby'omukwano n'agamba muno era ebyensonga muno beetera abantu okwegatta mu kaboozi bamuzira embeera z'abantu abakulu yagambye muno oluyimba luno lulina okubanga lwakaki nga lubaningibwa ekitongole ekimanyiddwa ng'ekya UCC oluyimba luno baluyita Mama Kabina wogenda mulimba luno n'olulaba alamu ku bifaananyi byenjo balagako losinze ne ku mbuzi Lawrence kubanga Nimrod yasongedde ddala wali kuki ku kabina k'omukazi ng'ayambadde akapale buno wa tisi bayita G-string neŋŋamba embeera eno ng'etabuse nnyo twaddawa ku music oli gwe bayitanga oli baby girl omwana baby boy oyimba nga oba Lawrence okitegeera so bye bya Pastor Ssempa ne kamukutuuseko abeere nga ayanja ensonga ze bulungi nnyo oziwulirize n'olunaku olwaleero yagambye muno kasita gavumenti tevaayo kubaako kyekola ekitongole kya UCC kasita kitavaayo kubaako kyekola ye agenda kwekwata ku makyakere agende ku luguudo yekalakase mpaka nga DJ Nimrod bamukutte Galaxy FM nayo esasudde ne omuyimbi amanyiddwa nga NCP naye avuddeyo n'abeera nga ayiririra damage gy'akoze eri ekitiibwa ky'omukyala si kyokka n'okuba muno aleetawo erotic arousement mu bavubuka naddala abavubuka b'ekikula ng'ekyalo Lawrence abagala nnyo abakyala abatono ate nga beero mbalamusiza bannange bonna abali okundaba aba BTM mugamba mutya amanya n'eddoboozi nze Gabriel Baba gwanga mujeri Yesu era mumanyi nga Pastor Martin Ssempa mukulika eyo mu kiseera ekyo ekya lockdown y'ennaku ndowooza eringa nga series kati season 2 oba season 3 mbadde sikitegeera naye man tusigale busigazi lock down lock up tulina okukola omulimu gwa Mukama bwakabaka wa Mukama bugende mu maaso omukulembeze yavaayo n'agamba ba DJ tabamanyi ba DJ amu ne bamulumba ale gwe twavuddeyo olumbye Nimrod mu kuzimba eggwanga lyaffe lino erya Uganda tulina obuvunaanyizibwa okuteeka mu maaso amatoffaali ag'okuzimba eggwanga kizibu ekibaddewo nti nze nabadde mbulumya okumala ebbanga kuba abadijja abamu abayimbi abamu bafuukidde ddala misege
misege by the way kati ngoyo Nise yakoze kolabo ne nani ne DJ Nimrod oluyimba luyakamaliriza simanya boy oba toy boy celebrity boy era yimba nti nze ndi musege nvudde musege simanya nfuuse mbwa kati abakazi bali eno bali mu kunyenya bubina bali mu tuvudde twononese tuvudde mu buyaye tufuuse misege tuvudde mu misege tufuuse mondo kegamba kati oba ye asazeewo okubeera omufu ka video kakano mbadde wano nga nkalaba wano nsobola okukakuteekerako kawuliriza oba bo bayonoonese balemu okwonoona faako celebrity boyfriend wayogera simanya ndi musege kakati owulidde mbadde muyaayu kati nfuuse ki musege kati eno ye fiimu yaabwe bajjidde abavubuka abaffe bonna bafuula emiyaayu bafuuka emisege kati awo nkooye wengambe no togenda kikola wano on my watch naye obeera ng'oli wakabyo oba DJ Nimrod oba DJ Templar dijjani nyina okubuulirako kinabagambye so bwe nalirayo nga bafulumya oluyimba olulalo yazzeeko yasoose luno nalyoka ateekako olulalani yalifulumiza nti maama kabina neŋŋamba ati naye gwe Nimrod ne Nise ebintu bye muyigiriza abaana omulembe guno mubitegeera era mumanyi ki kye muteeka ebirowoozo mu bantu oluyimba lwafulumya eggulo era lwe lunaku lwe bafulumiza lipooti eya defilement mu ggwanga ne balaba nti abawala abafunye embuto mu lockdown eno bayitirivu abawala abarepingiddwa bataata baabwe lipooti yafulumiddwa eggulo abaana oba abawala 200 abaana abakwatiddwa abaana b'amasomero teenagers abafunye embuto kati omwana okufuna embuto sigwe buli lwe yeebaka n'omuntu si lwafuna olubuto naku ntono nnyo kati ekintu ekibuuzibwa kiki ekikyamu kubanga abaana bwe babeera ku ssomero music ono tabeerayo TV zino tebaziteekayo naye abaana bwe bakomawo ewaka abazadde bali nabo balina abazadde baabwe naye kiki ekikyusa ewaka nti music kati ba DJ bavudde mu bwa serekita bafuuse n'abayimbi kati ono DJ Nimrod yeefuukidde ddala si muyimbi okuwemula omwonoonyi kati fiimu yakujja baana kuva mu kimanya mu kubeera mu buntu bulamu bafuuke emisege bafuuke ki emiyaayo ogwo mulembe sijja gukkiriza kubeera bwe gutyo ene mugamba nti no nagambe nahabwe nannyini radio eyo bagiyita Galaxy FM mukwano gwange njogera naye mwana habwe bw'oba tusobola kukkakanya abavubuka bano UCC eyino kikolako kubanga fena tuswala waliwo ebintu biswaza family kuba nsokoleke biswaza njagala ebintu ebiswaza tuyimba wano ekitiibwa kya Buganda kyavadda kale tukikuumenga Katikkiro ali mu kulwanira mayiro owulira tulwanira ekyo kyaffe mayiro tebalina gitujjako tuli mu kuzimba tofaali lya Buganda Kasubi eyajja bali mu kuzimba ki tofaali kati naye n'ekirala ekintu ekirina okukwatibwako kyekitiibwa ky'empisa z'abantu ba Buganda ne Uganda era national anthem eya Buganda egamba nti ekitiibwa kya Buganda kyavadda kale tukikuumenga kati mu kukuuma ekitiibwa ennyimba nti maama kabina tiziriimu kati oluyimba bwoluleka luyimba kyo lwagenda okuddako taata kasolo senga bbeere kema njagala omanye omuntu kasita tumugamba kubaga nti ow'ebbanga oba otamuwemukira teweebikka bana abaana beewu ono DJ yatandika kweyambulanga yali wano mu club Amnesia baala eyali eyoona era nahabu nga ne beekuula ejjembe okukola eby'obuseegu kutuusa lwe bakompleni baga nti Nimrod oyiseewo bino bye wakolanga ne baleeta abawala babiri bala ne batandika okwekola ebya lesbian ne bagattamu omusajja threesome simanya biki nga bagaba ssente ekintu ekyo kikyamu ne bakiggalawo kati bakireese ku leediyo
bakigabe mu buli nnyumba. Tutandika okulaba abaana obwenzi, embuto, emisege, abantu bafuuka misege. Tusirike, tetusobola kusirika. Nze era by the way kinnuma nnyo. Kinnuma nnyo. So nawandiise ebbaluwa eri UCC. Nabawandiikira ebbaluwa eggulo. Inga ndoopa. Nga kino okusooka ekintu kino obulwadde bunene nnyo mu ggwanga lyonna. Naye kansookere wano ku Galaxy. Kansooke. Okusooka n'endyoka. Kati twali tulowooza nti zina bagamba mbu dansi. Naye katandise okutegeera. Omanyi mu Baganda ekigambo tusobola okyogera nga tulina meanings ezi. Olina kwebuuza etegeeza eno oba eri. Ate kati olw'okuba nti mu bantu abalabufu waliwo ebintu bye tutajjaayo mu kyama. Naye katandise okulaba kye bategeeza. Kati oluyimba luno lwe baluleese. Njagala nkikubuulire. Era nalwo olulala luno olwokubiri luno olwani olwa sente nina. Owuliriza? Mukazi gwenzina naye. Owuliriza? Kati bwe musobola otuzannya ku mutwe. Omanyi abantu bakuzannya ku koodi. Nze nwanyisiza ebisiyaga okumala ebbanga. Genda kuba earring wanagiteeka wano n'agira obuntuntu bw'ati n'ajja musajja muno n'ajja n'akusuna wano bwa tumanyi bukoodi bwabwe. Don't confuse us. What are you talking about? Bisiru, evil, wicked, abomination. No. Kati ki ekivuddeyo? TikTok togiraba. Bw'olaba bu video bwonna obuvuddeyo. Abaana abawala singa nkulaga kati njagala kulaga wano waliwo omwana omuwala. Kasita bonna bali ku ekyo. Kati omulembe guyayuuka gutya? Kati omanyi mulimu mmwe abakadde. Mutumanyi tubeera eri. Ne mukiyisa eno mu bavubuka. Mulowooza pasita taliiyo. Kati wali abazeeyiga bali. Bayinza okuba aba UCC tebayitayo, oba Mama Janet, oba muzeeyi. Naye muzeeyi tulina omubulira nti laba abazzukulu. Olwaleero muweereza, by the way ngenda mu State House enkya. Ngenda muloopera. Ekyo kiveeko. Enkya njagala oteekeko Tege TV enkya ku 7:30 nja kubeera mu State House nga ndoopa. Tukoyi bana bazuku muzeeyi ali mu kuzimba nguudo. Olowooza ali mu kuzimba ddaamu. Abaana bali muki? Kunyenya. Bana bali mu kuza. Bana bali mu mbuto. Tebalina kye bagenda kukola. Era bino byonna Bachina bajja bitutwalako. Tuli mu kuzimba Queens w'empya. Olowooza abaana baffe banaasobola awo. Kankubule n'okubuli omuntu asobola kuvuga boda n'ategeera ng'ali ku luyimba luno. Era ne sente z'okoze omutwalo gw'okoze mu boda olunaku twazikoze mutusibire mu bbaala migongo gyakaluba mitima gyamenyeka kiki wulidde kati eyo theory y'abantu abafu mu bulwadde obwa HIV mu biseera ebya COVID mu nnaku ze tulimu abantu tuli mu nnaku by then kiraga obukopi bw'abantu bano bandibadde bayimba ku nnimba ezibudaabuda abantu nga balwadde. Nyina makwano bange nyina mukwano gwange mwami we yafa COVID naye talina sente zijja mulambo mu ggwanika. Uli mu kuyimba simanya misege sente mwazikozeewa. Nonsense. Abayimbi bali wano bali mu kwegayirira salimu salaba sente wazikozeewa andage sente gye yazikoze simanya kididi yazikozeewa. This is nonsense. Bano basimba layini bawandiisa listi basaba asale wasalimu mbutuli kati bwe maalo zifuna ne balyuka bajja wano bakola video sente twazikoze digi njagala mukazi era sale tobawa wadde na 10. No tukoye. On one side tubawa sente ezo sente sale zabawa sente zaffe zabawi ba musolo kitegeera kati okwate sente zaffe atotandika okuwonoona abaana baffe. What is that? Kadija Nimrod namuguddeko olutalo. Njagala bakyuseemu. Addemu ayambala engoye. Kati ye buli lwakola atandika kweyambulula. Tulina amateeka by the way nti UCC egamba waliwo threshold hour. Waliwo ennyimba ez'abakulu tezirina kkubibwa ng'abaana weebali. Yuteeka. Waliwo ebintu ebivoola empisa byaffe tebirina kubeera ku mpewo. Era radio station FM
kati yo galaxy eri ku 100.2 ezo empewo si zaabwe bazipangisa bupangisa ku lwaffe the public tebazigulanga. Kati Lumbuye abadde ali ttake ng'alowooza asobola okwogera byonna by'ayagala okwogera, ayina ebituufu ayina n'ebikyamu, naye bamuwumbyeko olwaleero bamutwala kabuddeyo. Tumala googera bintu bya busirusiru gwe tosoma mawulire, genda olwaleero ge gagenda kubeera story. Ava kumpeereza message mbu pastor tuveeko message ya Nimrod yino mbwe ava tuweereza message. So koleke State House enkubidde wano. Hello? Yes. Yes. Now, we have had to change the venue to Kololo because they had already put one in a area and we didn't want to clash. Okay. Yes, so it will be at Kololo. Oh, very good. Yes, so once the guests start arriving by 11, Okay. that promptly at midday. Okay, it is okay. Okay, thank you. See you tomorrow. Okay, I also took the test. They should have the results tomorrow by 9. If we are already fast tracking them, I'll confirm to you that it will be well. Okay, thank you. State House. Bantegeka ngenda kubeera ku mukolo. Kati omukolo genda kubeera Kololo. Kati bakosekebera covid. Bansuze kunkebera covid. Otuukayo waabire Nimrod. Ngina mulopa. I am going, look, nze nyina akamwa njogera, I can talk. I can talk. But no, by the way, twasoma amateeka. Ekisooka omuntu okubeera ku radio station ng'oli producer olina okuba nti wasoma. Nimrod alina certificate mu business management, yeetaaga okufuna degree mu communication. Okubeera DJ tekikufuula broadcaster. Kitegeera bano abantu ino bakuŋŋaanya tubatwale basome, badijje bonna basome bambi. Kyova olaba kati simanya ndisema mekede tuli misege tufuuse ki? Misege tufuuse ki? Miyaayu. Kati eggwanga lyonna ne balyonoona, abaana baffe batwono. No, kati ampeereza text message wano ani Nimrod Nenise bakedde okumpereza message. Nimrod unaga and them God said let there be Martin Ssempa. You need to listen to some gospel music bro. Kati ambuli agezaako nengamba no. Nemugamba no. Kati nze mutumye DJ Tempura kubanga eryato lyavuga ligenda wansi. Ng'erye Tempura. Ejjukira eryato lyatambulanga liti. Mugaye Tempura, you need to balance the boat. Busegu buyitirivu nnyo. Ne mugamba nti you must be suffering from amnesia. Yeerabidde. Ne mugamba nti gwe weetaaga okuyimulira kulya ku gospel songs n'okubulira kwa taata. Ne nga tutandikirewa ne mulaga biki bye yali akola. Three samu ini simanya orgies. Mugamba no ayina okukyusamu. Kintu kirwadde. Ate si wano wokka radio stations nyingi ba DJ kati abantu beefuulira ddala teri abagambako. Kala DJ abadde akulembera, Nimrod abadde abakulembera wano nga yakuŋŋaanya n'emmere. Kati njagala kusooka kwogera naye mukama waabwe. DJ ate kati muyimbi. N'omugamba alina okukyusaamu. Manyi abantu bano bagende balowooza nti waliwo okufuna mu myaka 5 emabega nayogera ne muvubuka wa Black September oba waani yali avudde Sweden. Nimugamba lwaki mukoze ennyimba zino ez'obweseeguseegu. Nga pasita mwe muli akawogo, bakazi kasita balaba ebisambi by'abakazi sente bazita buti. Konze oke nkitegedde. Naye kati ekizibu ekiriwo kiikino nti gwe okwagala sente zo okuzijja mu bwamalaaya kikufuula gwe bayita pimp. Pimpu yoyo omusajja akwata abakazi n'abatunda n'abakolamu ki sente. It is a form of human trafficking. Kikipeninga abakazi baffe ne batandika okufuuka nga bw'otunda enkoko. Nti eno yino ogiraba nkoko na epapala. Era yobogera ku bubina kalabe kapapala. Kati abakazi kitonde kya Mukama. Tulina kikyusa nga kintu nkoko gye batunda. Muntu wa kitiibwa. Ayina okuweebwa ekitiibwa aleme kubeera reduced okubeera a sex object.
kati era Nimrod yeetaaga train. Nze njagala kuŋŋanya DJ Nimrod n'abalala mbatwala ekyankwanza okumala wiiki ngezi mbakeesa ku makya ne mbaddusa wulira ne balyoka bafuna order ne balyoka batandika okusaba n'engoba emizimu fire Kasirokobo Nimrod fire in the name of Jesus. Emizimu egy'okweyambula engoye fire rekoseteke. Kati awo ne beera session ne session ate ya Bayibuli ne basoma ekigambo kya Mukama bamala ekigambo ne tubatwala ku political sensitization owulira economic development ne batandika okuyiga enkulaakulana abo ne mbayigiriza n'okuba n'amataffaali bamanye sente gye ziva. Tosobola kuba tanuulu y'amataffaali 4,000 n'okwata sente n'oziteeka mu bubina. I can tell you that. Tosobola wali okubye ku mataffaali gwe